Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Okusoma efigezo zasonye nekigendererwa ekigendererwa ababadde ku TV mwalaba Bwanika ne Namboze we batuuka fe ababeera eno abawagizi baabwe tebitunyumira naye yembeera yeeyo mwe batuteeka okwogeraganya batuteeka mu mbeera mu ggwanga lino nti abantu n'ebyali badde ebyekyama baagala kati kubikolerako muki mu public. Lwaki ekkooti ziri lukwagoza abaddemu n'ebyo byayisemu byakunnyonnyodde olaba ebizibu byezinaba nazo ne ziremererwa okutambulira. Nze ku mateeka ge mmanyi amateeka gatambulira ku bigambo bibiri, gatambulira ku bwenkanya na butuufu bwa nsonga. Z'amateeka ge mmanyi gatambulira ku biki bwenkanya Katonda Katonda yamulubira adiri wal ihsan, bwenkanya na kuyisa ki bulungi. Naye bw'otunuulira embeera y'Abaalandi gye bayisemu n'abantu abalala bonna na bano be boogerako wakati Baalandi banene naye bano abatono ebisubi Baalandi mpologoma njovu babayimupi okiwulidde naye waliwo obusubi bwebukola ki waliyo obumyu bwebukati bwebonaabona n'olwekyo ekyo nga nkimaze nze nga Imam abantu baliteesaganyiza oba twaliro oluusi tetwetaaga baze kuteesa naye kwogeraganya buzibu ki obuli mu kwogeraganya anti kati kyenjagala okukujja kyenziza kyenkugambidde oli wayogera okwogeraganya ne baga nagamba wano nti obulamu bwonna butambulira ku nsonga nnya tuziyita fundamental social processes. Ziri nnya. Esooka kuwuliziganya gye bayita interaction, kwogeraganya okuwulira boogerako. Eyookubiri cooperation, okukolera wamu nga mwenna mwegase. Eyookusatu kuvuganya, kyetuyita competition. Eyookuna kulwanagana, conflict. Bina tuziyita fundamental social processes: interaction, cooperation, conflict ne competition. Competition kiringa bwolaba kati abasinga abantu tuli bawagizi bamupiira eyo gye bayita competition. Kikopo kiba kimu tiimu abiri, omu bwakitwala takonaki tuvuganya asinzizza obukodyo n'atwala n'amaanya ddala. Naye conflict yegamba mugjeewo oyo aveewo nze nsigalewo, zentalo bantu ne bafa ne babuuka emirambo ne balyoka bafuna obuyinza ne bafuna ebifo nga babuusa eki ne babaawo interaction nti atuwuliziganye Bwanika kyayogerako. Okuwuliziganya n'omuntu tekitegeeza nti oba olebedde timukkiriziganya naye. Anti kakati aboogera ebyo byonna balina ebitendo bibiri. Abamu baana bato, abamu baana bato, abaana bato. Sekasi Musoke yali kukubeera erigendebwa mu masuuliita abaawoga yafa. Yagambanga nti obuvubuka essente nyingi kyoyita obugagga, obuyinza ddalu. Kati abavubuka tukola byakiralu nga tuli bavubuka. Naye bw'obeera omusajja omukulu oddamu n'oga nti kino kiki? Kyova olaba nti abantu b'abakulu okwogeraganya kwanguwa. Kati bw'opima Bwanika n'abamu ku bavuganya nti tateekwa kwogera, gaapu y'emyaka yadde bali mu institution y'emu eri wakati myaka 15. Myaka 15 mu nsi ezimu ye generation, abalala giri 25. Kwega nti omuntu aba outside your generation. Kati abo ekyokubega nti batujooga batya tusigale nga tukola ki? Kubanga eyo by the year n'enkola ya Museveni yesinga okuba n'enkola ye mu bulamu.
naye kakati ennaku zino egenda ekulaki kwe yagamba nga nti ebigambo bibiri bw'aba avuganya naawe defeat you capture you bw'oba omulemeredde obeere 6 feet under the ground ye Museveni gwe mmanyi gwenzengo biri nonekyo kakati tudde ku nsonga yaffe kyenjagala njakusobola ekyanguwa bino ebintu ebimu ebya figa sibimanyi naye kiri Bwanika kyagamba nti waaliwo okwogera batwale ababaka bano ababaka ba palamenti mu ddwaliro ekyo nkimayiiko tombuuza nti wali mu nkiiko saalimu naye nkimayiiko kuba omuntu omukulu gwatayatudde linnya lye otegedde yatuma nze gwolaba wano ng'avudde mu ddwaliro yatuma nze nanga agenda ompitira emedi oba agenda oŋŋambirane medi era nali bano bwe bakayanye ku TV then nekirya ku social media ku mukutu ogumu kwendi omuntu n'awandiikawo obubaka buli nanzijukiza n'agamba nenga nti ate nenga nti nenzijukirira ddala yatuma nze Imam Kasozi nakyo kyenvudde ngamba nti abantu bateesa naebyo kambiveemu bano lwaki luli bwe mbadde ennyanja nagambye nti okuva kw'abano mu nkomyo si kwa bulijjo emabegako nali nze nemanyi nti bambuuza abo aba social media nina platform gyembaako 6 months ago nga bagambye nti sewanyana negundi bagenda kuva mu kkomera ninga kirungi naye olina mugamba nti eyabasiba yagenda okukola ki kuba mumanyi Lukwago yasooka okusaba beyiro omugwe baali bagitwalako bamugamba nti bw'oba gwe wabasiba gibawe Lukwago byajulidde olwaleero abalamuzi okubeera nga bakola ki nga bavaamu sitegedde bulungi omu ku balamuzi bamugamba nti wabasiba bawe beyiro olabe ekimulema kimulema ekyo nkimanyi kyovola ekyo nkimanyi ekyokubiri Lukwago ekiwali kimanyi yamanyi bibye kati nkugambye medi oba basiba bate medi nze ndi musajja mukalubu nnyo nga gyenkomeza naye kati emyaka gino gyempezezza 64 gigenda gikubaakuba newabaawo ebyota noga nti baba bateesa kabateese lwaki mpagira okuteesa nze basaba abavubuka abasiraamu nga nkyali muvubuka nnyo 98 nali muvubuka nnyo ne babasiba babavunaana ADF nze ne Professor Abbas Kiyimba yali Imam Makerere Petro ne tuyingira mu nsonga ezo ne tuwandiikira Inspector General Police teyafaayo ne tuwandiikira Human Rights Commission eyo emu ku nsonga lwaki mukyala Sekajja buli lwe mulaba muwe ekitiibwa Margaret Sekajja I respect that name ne bbaluwa yagiddamu naga nti abantu abo nagoberedde nga bwe mwansabye nazudde weebali bali mu bifo babiyita safe houses. That's when kigambo kibayita safe house kyasooka okufuluma naye nga Museveni kasooka ava mu nsiko yali ajja akikozesa naye nga abantu tebakikola ki nekibeera discovered nga abantu bali mu torture chambers bazita safe house era netusaba habeas corpus kuba ku bantu ne bagamba twalira ku Buganda Road ne babatwala mu kooti e Kasese abasinga bafadda Senta Abdul Karim Mustafa Bahiga Hamim Serwanga Hassan Ibrahim Kirya n'abalala Sekalwazi kakati ebyo ne bibaako bye gyatuyigiiza awo nyini Amir Kamugaba mutabati kakati andi we kujidde olwali lwaki Amir Kamuga lwaki ngamba nti beyiro y'abano nze bwombuuza nti yabadde beyiro nze Imam Nganedda yali negotiated beyiro no gyagambye ono akijjuliza nti basayinize 2 days later tosobola kufulumayo nga tunnateekako muki
bakimanyi gemateeka naye olwokubanga twagavaako lwaki bo batuuse ku ekyo eyabasiramu eyatuuse okubasumulula n'ateekayo ebyo byonna naga nti enta gye twatamu bakamuga yatuswazaamu kati katukolewo ey'amateeka kamoga bamukwata ne bamusiba ne bamusayira omusango ne bamusiba mayisa n'ajulira okujulira ne batakuwa gundi yaako n'asaba beyiro bwajulira bwasaba ne beyiro nze Imam Kasozi ne Haji Kyanjo ffe twajuza empapula ne tuteekako n'emikono gyaffe tweyimirire Kamoga ng'abantu abamu beewunya n'okwewuunya weeyimirira otya Kamoga ebyo byoweeka nze tebinkwatako nze kasitaba muntu ne human rights ono zayogeddeko kuba nazisoma nzisomesa nemusako omukono netusabako nemukooti netugenda nebigaana twali tuli awo nti Kamoga bamukoze eki bamutadde waliwo beyiro nedda waliwo yajulira n'agenda mu kooti ewagulebange emuse nedda waliwo prerogative of mercy nedda nebamutadde nebamuta negotiation eba negotiating era negotiation okukwatambulira era ensonga ezimu bwe Kamoga ng'azikoze mumusonyiwanga omuntu yenna atabeerangako n'abantu ng'olina abantu mu kkomera obalinako obuvunaanyizibwa ne balwayo gwonza okugamba nti no tebakola ki nga bwe nagamba 98 twafuna obuvunaanyizibwa wano mu makati twafuna obuvunaanyizibwa tulina n'abantu ajjabuzi n'omwaka ki akawunga ne bamubuuza nti wa Imam Kasozi wadde ononayo ki ennaku ezo waliwo omukyala alina bamuleko 8 twamuwa embuzi 5 atandike afune wakola ki watandikira abatuwadde embuzi baagala kakasa nti balabye bazibawa bakakasiza kukulaba nga azinoonye n'ekifaananyi omukyala yaganye naga nti bakifaananyi okungu bakifaananyi si kukigaana nti kubanga takyagala mugundi bagenda kumbuuza bajja tebabirabe kwasose kumatiza nti bino ebifaananyi biri wakati waffe neyabadde buno ayagala kakasa oba oli awo kwekyakwongereko ekirala okwo kwe kutya abantu kebabakola ki kwebateeka kati ekyokubiri mu mateeka ga bulijjo jjajjange Lukwago wuno waali bwe bakuwa beyiro bayinza okutema naye at least ofuna opportunity to walk with your home bano tebannabakkiriza genda waabwe tolowooza nti bali eyo lwabirala mu nteeseganya bano ze boogerako mulimu ekigamba nti mumaleeko ennaku nga temugenze wammwe era ono akugambye yeroyawe agambye nti yamulabyeko nayogedde naki naye ku ssimu kati ebyo byonna byebirimu ebyo bye bayita negotiations so for that matter therefore ndoza kyensabanza abantu tusooke tukkakanibwa kyonna ffenna lwali twagala ekintu eki bannaffe bave muki kuba bwoga nti ennaku 520 oba munya ze bamaze mu kkomera gwomanyi ki ekitegeeza ng'ennaku 2 zokka detention ya nnaku ezi abantu abamu ebafukisa mu mpale naye bano abasajja babadde bagumu musajja n'alwala olaba anasataniti ono gyakugamba eriwo Lukwago gyagamba nti tamanyi naye ng'ate obulwadde buno obumu bwe babukwata mangu obulwadde si bwe butta kufa bwe bakutuuse kuba kutuuse nze ndi musiraamu nkimanyi naye obujjanjabi Katonda yatugamba mwe mujjanjabe Nabbi sallam yatugamba omulimu gwaffe kola ki kujjanjaba okuwonya kwa Katonda era tobeera awo n'ogaana okujjanjaba omuntu tebagabe bajja kumusalira waliyo seeka edduwa yetesaaga ebyo bya bulimba edduwa ya seeka ekolera egenda bakujjanjabe tekiriyo ekyo